Thank you so much. Welcome. My name is the one, the king himself, the star king, the king himself. Wano nyinyi ku celeb jazz ngabuli jokulanga batusaka muli ageta bwenyo amawuli gaba celebu wamwe wano ne wali ngabuli jitu abagambo kuva sawa 3 ezekiro paka sawa nya tugenda kwa tu streaming live coverage of all the top stories ezibadeo wano mu Uganda mu kibuga Kampala netandikire walero mujukire muno nkola n'omukulu manyidwanga Lawrence n'omukulu manyidwanga Emma wano nyinyi ku channel yaffe atenga kyoyinza okola kikimu kyokka genda mu maaso genda wansobere ngo subscribinga ate tuberenge tukikola nga kiri massive nyonyo malidadi sana munange nono amole gagenda maso mugwanga manji from Bobby Wine kamba jukize ko tulaina ku musanvu zoka okulaba nga tulonda era nga tubasubiza muno wana ku celeb just tugenda kwa tukola live coverage ya elections 360 tugenda kwa tubatusako okulaba muno mugeza ko tegera kigenda maso mugwanga la Uganda mbisera bino byenyinyini ebyokulonda ebyakalu nenga kyentegedeko omukulu Bobby Wine alisaidiza eri embale ngagamba abantu our power, people power is our power. So mugende maso menga ne following his extension kakuta Museveni Mr. Museveni simanyi ye jali nenga naye temanyi Ayiina jali jagezako kubanga akyabulira enjiri yo bamulonda neka tugendeko ko mawulire ndowooza tanikire n'omukulu amanyidwanga Wisdom Kaye ono munange Nentalo za bayimbi ba gospel nentalo za gospel tezigenda kugwayo mutulu amanyidwa ngala neke ye bikyamukalidde ku lumwa okuvaayo n'agamba muna yabulidde ekibiina kya Gospel Federation of Gospel Artists in Uganda oshegede yakyabulira nabya nga takyali president naye omukulu amanyidwanga Isaac Rucci ngona yaliko president wacho before landeke nga tanabera kubanga akiwamba obanga akitwatwa yogeddeko ko naye Isaac Rucci no mujukire mu yaliko mu group amanyidwanga Limitex era ngene kyalo era nga yali yakabinyo mu myaka ja late 80s late 90s awo ne early 2000s nga bakuba nnyo muziki nga I am the bread of life I am the peace of peace bikiwesto enyimba zawe zali so twagezako mufuna omukulu Isaac Rucci onagezeko tunyonyola bigenda maso mu nsonga zino zanyirinyini ez'omukulu amanyidwa ngala neke ne Kaye Wisdom naye kyasinza otunyumira ntino yasosinagamba neke mumuteeke ebbali put la neck on the side katwogere ku mukulu amanyidwa Kaye Wisdom ekisooka mu kuwaddalu yerabira Okumila Eddagala lye ekyokubirikira Kaye Wisdom akwata 10% gy'amanyi nayongerako ebirala 90% mu byemutamanyi byayogera so namugamba agendeyo abere nga amusabira because alina divine intervention ku bulamu bwe agendeyo asabire omukulu ono Kaye Wisdom abere nga amugjamu emizimu gino ng'agigobaganya asobola okulaba muno ate adda muno museseze aleke kubeera nga akyankalanya abantu kubanga ebiseera ebisinga Kaye waaba ayogera first of all talowooza ekyokubiri Kaye Wisdom ono abatamiza eddagala lye naye lumusanga nga amiza eddagala lye Kaye Wisdom ono abeera asobola nga ayogera ebyamagezi so twayogeddeko n'omukulu Isaac Rucci ku nsonga ezigenda maaso ku gospel industry ne gospel fraternity ne baani baasuubira abagenda okubanga badda mu bukulembeze bwala neke watali nabeera nga atula ebigambo binnyo so kamba twaleko katono nnyo ew'omukulu amanyidwanga Isaac Rucci then tukomawo tugende maaso ate mu stories nanyini towerabira muno tukyalina story ya Bobi Wine n'abaana be tukyalina story ya Bebe Cool tukyalina story ya Walukaga kwegamba ebintu bingi nnyo betukwetedde wano ku Celeb Jazz. My name is One the King himself. I love you. Let's dive into this interview and then we'll be back. Oyo Kaye Mulwadde alina okuba nga anywa eddagala lye waye okuvaako nakyogera nga asaaga naye ate nyiza okuba ndi mutuufu if I'm right the brother's probably he's I don't know he's manic depressant or something omanyi omuntu ava ku 0 to 100 mu ddakiika it's not normal so my brother ayinza okuba ali bipolar oba akimanyi oba takimanyi because those are the characteristics mu Luganda simanyi bwe bakiyita naye nga ogira zivaako obeera mood zikyuka novaako ne boli nabo ne beebuuza oluusi ebanga sugar imbalance omanyi biri scientific naye nga kati ye mumanyi ye ebintu bye abuukira ekintu abeera n'amazima nga gali 10% najja nakuyiwirawo 100% ng'avugira ku 10% 90% ng'ayogera kyayagala kyasanze kyawulira 10% abeerako n'amazima kati akifunyeemu atya eyo okufuna okwo kuli sustainable gwe mulembe gwe tulimu kati gwakuwoggana we've been influencers kyovula neno generation era olaba ba influencer abaliwo bantu bakulekana kuvumagana olina akubawo ekigambo nga kyenkana bwe kiti but is this sustainable? It's like bubblegum music nze nkuba oluyimba ne lumala emyaka 3
nga lukyali relevant ne wabawo akuba oluyimba ne lusula abantu eddalu emyezi egi noba nga tokyaluwulira magezi kigowa Kaye ayekera munyo ku Eddagala Kaye anoonye tusabemu kuba abimanyi abyogera byonna ayogera theory ajje mugobemu emizimu musabire kuba amafuta weegali we are anointed asumululwe tukutule ebikutuka bikutuke aweereze Katonda kuba mwana mulungi naye Ayiina avaako simanyi kikimujjako bigambo kibyowa oba magezi kigowa President Ramek buvuka bimusumbuwa oyo simanyi bimusumbwa twetagana muyita Mukama alokola era awonya adde eri Katonda kyokka adde eri Katonda abatuwuliriza abatulaba Mukama abankuumire gospel music erimu ekintu ate nga kyaddala twongere ogiwagira mulimu abaana abatulazeeko ttaachi ba Vixens of this world banaxi mulimu abaana bangi abaana abawala abayimbi Sandra Subi there's so much talent simumanyi naye nga talent weeri twongere okubawagira twongere obawa platform mwongere obawa zi interviews mubagulire obujji tuve ku bino ebirala tuleme nnyo okwagala ennyo ebyonoonese